Empaka za FUFA Big League ze zimu ku mpaka z'omupiira ezizannyibwa wano mu ggwanga, zino nga zitegekebwa ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno ekya FUFA. Empaka eza sizoni ejja zigenda kugibwako akawuuwo omwezi ogujja, era ttiimu ez'enjawulo zitandise okuzeetegekera nga zikansa abazannyi. Emu ku ttiimu zino ye ya Tooro United, eno ng'eyanjudde abazannyi abapya beekansiza mu katale begenda okuzannyisa sizoni ejja. Tuli basanyufu okudda kutandika sizoni empya. Abasambi nga obalabye bateekamu amaanyi mangi, era tusuubira abasambi bonna be baleese basobola okutupushinga okutujja wansi okutuzaayo waggulu, kuba abasambi bakozi bamanyi omupiira. Mulimu ba foreign players bangi, naye tusuubira bajja tuwa ekyo kye twetaaga okuddayo waggulu. Abamu ku bazannyi be twogeddeko nabo baweze nga bwe bagenda okulwana okufiirawo okulaba nga bakomyawo Tooro United mu Uganda Premier League. Ndeyanze omukisa gwe bampadde mu Tooro United kubanga tekisangika. Nebaza ne komite, nebaza ne bakochi bange okundeeta ku Tooro kubanga nayagala dda ogyegattako. Buli omu alina ebigendererwa bye. Kati nalabye ng'ebyange nsobola obituukiriza wano mu Tooro, kuba neera season nayagala ogyegattako second round, naye ne bitagira bulungi, nalireeterwa transfers, naye this time ekigendererwa ate kirala kugizaayo gye yali. Ttiimu 12 ze zigenda okubbinkana mu mpaka eza FUFA Big League, ng'essatu ezigenda okukulembera ze zigenda okwesogga liigi y'eggwanga ey'oku ntikko eya Uganda Premier League.